Ye manyi bulungi omuntu ne waba afaanana atya abalala ne baba mulaba batya abantu be tebalemwa kufuna kyekango na kulumwa ng'afudde kale mbasaasira olw'okufiirwa Joseph Tamale Mirundi Ssaabasajja Kabaka n'amuvuma olwo yavuma Ssaabasajja Kabaka ng'ate ava kujjanjabwa kale Tamale Mirundi muto yatukaluubirira nnyo naye ku lw'Obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange okwetonda kwammwe nkukkiriza. Era mbabuulidde Ssaabasajja Kabaka bwe yaŋŋambye n'olwekyo Ssaabasajja Kabaka okwetonda kwammwe akukkiriza. Ntandise kugamba nti family kye yakoze bataata ba Junior okugenda ewa Katikkiro kyabadde kituufu ku lwabwe naye amazima ne Katikkiro akimanyi ow'ekitiibwa n'Obuganda bukimanyi nti Mirundi teyeetonzeeko Mirundi yafa tetusobola kumwogeza tetusobola kumwogerera kaka tugenda ku step number 2 kati omwana okuvaayo yabadde takola comment mpozi nga totegera butegezi nti oli mwana muto kyandibadde kyamagezi okukimanya ne wali nga basumika n'okusumikira bwe bitwe bitambula omwana bw'afa asumika oba mwambaza olubugo jjajjaawe ekitegeeza nti kiva ku nju ekigenda ku lujja ekigenda ku lunyiriri ekigenda paka waggulu kati bw'oba ogoba omwana mu kika olina tutambulira mu mitendera egyo gyonna paka bw'afuluma ekika bannanga omwana teri alina buyinza bumujja mu kika. Kino ekyakoleddwa olunaku lw'eggulu ku Tamale Junior tekyabadde kumugoba mu kika gabadde mawulire tuli mu mulembe oguleeta kamera n'ogamba nti mukwate kye tugenda okukola mukwate kye tugenda okukola kye kino kubanga bwe yali ajja tewaliwo kamera era atikkirwa byonna ebyo byatikkirwa tewaliwo kamera kati mbuuza ekibuuzo singa omwana oyo enkyakeera n'afuuka w'amaanyi banaamwetondera obeera bamugobedde ddala agende oba gaggawale oba afuga ensi n'agifuge netakyali wa kika ebamufumudde ate baaseereddemu katono nnyo nti ng'abazadde bandibadde bajjukira nti oli mwana oba atudde bubi oba atudde atya azaala ekibi akiwongerera ng'ebigambo bya Katikkiro bwe byabadde nti bakoze obuvunaanyiza kati kankubuulire batandika butandisi okusasulira ebibi byabwe eki bwe bibanga kitaabwe bye yakola byali bibi batandika butandisi okubisasulira. Mirundi yali mulamu baalina amaanyi gonna agakola bye bakola kati kakati batandika butandisi okulaba effects nakugambe nga tutandika nti situnuulya biriwo kati wali mu maaso nga Katikkiro bwe yagambye ow'ekitiibwa nti bino byonna by'okola olwaleero akatambi kabaawo mu maaso kati bino byonna bibali mu kwekangabiriza balina okuguma babuulire mutabani waabwe ate bakkirize nti bazaala mulalu bazaala mulalu oyo ye waabwe. Abaganda balina olugero lugamba lumonde abaana abo abasiba ku miguwa azaala omulalu yamumanya. Abaganda balina engero teri kipya teweerimba waliwo ekipya olwaleero ogoba mu kiko okukola biki tewali omuntu yekka wano abantu abalina amafuta agajja abantu mu nnono zaabwe Kabaka kyokyo kye balina okukola eri omwana oyo bamukumeekume bamubuddeebudde bamubuulirire bamwagale mu bubi bwe bamwagale mu bubi bwe gwe abazadde bajjajja basenga Tamale Mirundi Junior mutabani wammwe mwagale omwana wammwe oba mubi oba mulungi oyo ye mwana wammwe mulina omulimu gw'amaanyi okubuulirira omwana bino bye mukola byonna bunafu okumugoba mu kika somye okumugoba mu famire byonna kiraga bunafu ate kigenda kulaga nti mumwinako obujja kubanga munnanga ashayininze okusinga abamu baganda be waliwo abajja okumulwanira nga bafamire baveeyo bagambe mugoba mutya muganda waffe bwe kinajja munaakola mutya famire mugenda giyuzaamu. Okay. Ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo omulungi atulaba kansubire nti oli bulungi. It's a fresh Monday, fresh week nga tumaliza omwezi ogwa September. Omwezi gugenze gutya munnaye ogutambulidde obulungi isa emikono mu ngalo webaze Katonda ngane nti Mukama ompadde gwe kiganidde totya tukyalina emyezi emirala okubanga tumalako omwaka 2024 wakyali ogw'ekumi ne December totya nnyo bijja kutambula. Bingi nnyo bitambudde wakati mu mwezi guno nga gugenda mu maaso bwe mba nzijjukira bulungi mu mwezi guno mwe twaviirwako omukukunavu Tamale Mirundi omwezi gwali gwa mwenda oguyise gw'omunaana n'emyezi nga gidduka etambula bwe bulamu banna olabanga emyezi gidduka olabanga ennaku zigenda emyezi gidduka buli wogamba nti omwaka gumpise mu ngalo
nga giddukira ku speed ya waggulu so bw'obanga olina kyokola ennaku ziba zitambula naye bw'obanga tolina kyokola olaba nga obulamu bulinga obutatambula ennaku ziringa ezitatambula byonna so bw'olabanga bitambulira nnyo abalina bye bakola bw'oba olina kyokola ebintu biba bidduka ku speed olaba nga okeerewa bukeereyi naye bw'obanga tolina kyokola olaba nga buli kimu ate ekikuluwaako buli kutuukako so obwe bulamu weewaawo nina omukulu omanyi tuyinza okuba nga tutambulira mu myaka kumpi gye gimu naye ekitwawula emirimu gino gye tukola omukulu gwe naye mulungamya wa mikolo era oba ekigambo kulungamya kyenkoza kikituufu oba n'okubeera n'omwogezi w'emikolo byonna bye bimu oluganda kati wetulukalubyamuko omulungamya w'emikolo kati yeebuuza omulungamya kyeki okulungamya kwe kukulemberamu omukolo okuva gye gutandikira okutuusa gye gukoma kitegeeza gwe aba atudde eka bw'otuula ewaka olungamya bonna abaana abazze olungamya abagenyi bonna abazze olungamya abako ab'ebiti byonna so bw'obeera oleesebako nga gwe bakulembedde obeera mwogezi olina kwogera bulungi tukuwe wano mu Buganda omulimu gw'olina gwe nga kagamba muko ye mwogezi w'oludda olw'omulenzi kagambigambi oba kagamba muko obeera kagambigambi oluganda bannaye ebigambo sibironda mukubo Katonda mwebaza yantikira nampa ebigambo era mbimanyi tuli ne Sembajje Kalondozi Alfred bangi mumanya mwali musanzeko ku mikolo ng'omwogezi oba ng'omulungamya w'omukolo so kati ebintu byonna byetugenda okwogerako nnaku olwaleero ayinza okuba abimanyiko n'engeri gye bitambula n'emitendera bwe bitambulira biyinza okuba biri mu famire yange yakumanya omanyi bw'obeera oyigga ensolo olwo kye bayita ekizigo bw'olengera eyingidde awo kati kyokola weetooloola ekizigo n'ogenda ng'osiba kwe bayita okukuniza ekizigo kyeki ekizigo kye kifo w'obeera osuubira ensolo okubeera kati w'obeera ozigidde eriiso lino liziga kati bw'otunula bw'oti n'ogamba nti ensolo ngirengedde wano ogirengerera ku obusa bwayo nti buno ne bw'okwata ku bw'embuzi obukiringi olwo bwogenda fuuka mubbi oba teri ayigga mbuzi embuzi zibeera waka oba obyenzibe oyinza kuva ku ttale n'ogamba nti abange leero ngize tinyama ki leero naleese embuzi yabendi yabuze abaganda balina olugero lugamba nti ewaffe zirya ngugo akuddiza maliba omuntu asobola okugamba nti nunze embuzi ewaffe waliyo omuddo omulungi oguyitibwa engugo naye nakuddiza amaliba nti ensolo baziyiga zibaziyiga batya ezitali nsolo zakuttale ezewakati waziyiga otya oba wabbanzibe kakati ekizigo kyekifo ekyo okuba kulabiddwa ensolo osobola okugirabira ku bwoya n'ogamba nti buno obwoya bwennengedde bwa nsolo bweti bwa nsolo nnene oba bwa nsolo ntono kw'osinziira okufuna ekitimba oba olutuula n'osobola okukirya ettale kati bw'olengera ekifo ekyo okuniza oba ogenda osiba obusubi ne weetooloola ekifo kati nze mu kumanya kwange waliwo nange ekizigo wensalira nti ebya famire ebyennono ebyobuwangwa obwe bumanyi bwange kyekizigo kyange we natikkirirwawo kibayita kyenagamba nti ensolo ku kizigo kweri egwe kakati olunaku luno nawe webukeeredde waliwo akatambya kafulumye mwana mulenzi mutabani wa Yohana Mirundi mutabani wa Tamale Mirundi ogwo bayita Tamale Junior gye buvuddeko awo famire yavaayo negenda neyeetonda eri Obuganda olw'omugenzi bye yasobya era okutonda kwabwe nekukkirizibwa naye omwana ono omuto Tamale Junior yavaayo n'agamba nti by'ebyokwetunda byabwe tabirabamu makulu abisambaze tebina kibigatta ku mugenzi yafa yagenda anyigidde Obuganda olunaku olwayo bukeeredde ndowooza olunaku lwe lwabadde ne meeting ewaka oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo byonna ng'abantu aba famire ng'abakulu mu famire ne bagamba katuuze omwana ono tumubuulirire ekyasinze okutabula abakulu kye nalabe mu katambi wako omwana engeri gye yatuddemu ng'abakulu boogera nawulidde oba yabadde ssenga n'agamba nti omwana atuula atya mu ntuula bweti nga bakulu bali mu kwogera ne batakoma ku ekyo omwana ne yeekandaga n'ava mu lukiiko olwadde luyitiddwa ewaka twalabyeko oba yabadde ssenga ng'amugoba genda ne bootalidda gendera ddala abasinga kwe bajja ekigambo nti Tamale Mirundi Junior yagobeddwa mu kika nga ggwe ekindeese olunaku olwaleero twagala kumanya ekyakoleddwa ku Mirundi Junior kugobwa mu kika oba kumugoba mu meeting ya famire iyo omuntu anaagobwa mu kika
biki mitendera kimwe bayita okugoba omuntu mu kika ne bagamba nti nganzo wengabi tukugobye mu kika tandikira kati okusoka kwa byonna njagala okwebaza abantu abategeera nti tuli mu kuyisinganya na mirembe giri ebiri bajjajjaffe ate n'omulembe gw'obulabufu omulembe oguliko olwaleero tulwanira mu communication technology tulwanira mu mawulire era amawulire eddoboozi erigenda ewala naye omulembe gwe tuyisinganya nagwo gwo gwali gwa ngoma ng'engoma yeetuuka ewala era bwe bakubanga engoma ng'ekyalo kikuŋŋaana gwanga mujje olwaleero batulina internet tulina social media tosobola kwogera nansi nekuwulira kati ekinjagala sooka okikkirize nti tulina emirembe ebiri egiwanyisiganya omulembe guli ogwaffe ogw'ennono ogw'engoma gwe guliko biri eri nti omwana takola kino omwana takola kiri omwana takola kino takola kiri kugamba the do's and don'ts our values baleeta n'etteeka nti bateekewo etteeka abato bawa abakadde ekitiibwa bagenda kikola lwampaka kinaasobola nalabye minisita Gidudu ow'ensonga z'abakadde ng'agamba nti kiyite naye byonna kwekangabiriza tugamba nti mwana mugimu ava ku ngozi omwana ky'omuteekateeka ng'akyali muto kyabeera obulamu bwe bwonna so osobola okuba ng'osomesa naye nga teri ayiga era tolowooza nti wano byenjogera nti buli omu abitwala waliwo eyanyiiza edda okundabako obulabi so tukkirize abantu batwale kye bali kubanga omuntu kyali kyabaali waliwo omuyimbi bamuyita AK47 yagamba nti siri mu kintu wabula ekintu kyekindimu kati omuntu aba n'embalaze ekisooka nga talina mpisa ekyo kimu ekyokubiri nga muwemu ekyokusatu nga museegu katugeze nga museegu kati ebisobola okuba nga mbalaze embala ez'obuntu byonna mbireeta naye nga nzija ku kyombuuzizza ndi mu kusalira kizigo nkugambye nti enjogera yaffe ey'olwaleero eya programu ya leero egenda kyukamuko tugenda kutambula mpola mpola nsalire bulungi nsobole okutuuka ku mulamwa sigenda kukola nga byakufuutuka yakufuutukusa nkugambye nti yo banedda kati kansooke nzire emabega tandikire ku kisookera ddala okusookera ddala ekyakolebwa kyali kituufu oba kikyamu nze ngamba bonna batuufu abagendewa ow'ekitiibwa Katikkiro okumwetondera bo nga bo baali batuufu kubanga tebagenda nga tamala emirundi go ge mazima omufu kiba na kyabulabe nnyo okumuteeka mu discussion zaffe zonna oba nze oba ow'ekitiibwa taata wa Mirundi ono Mirundi Junior oba ow'ekitiibwa mama wa Mirundi Junior oba ani yenna okumuteeka mu discussion zaffe tubeera tusobeza kubanga yalina okwetegerera yalina amaanyi n'amagezi agasobola okwesalirawo ekirungi n'ekibi ng'akyali mulamu abaganda bagamba obukadde magezi obukadde okuyitibwa amagezi tekikiza kuwandiika ku nnyanja kitegeeza kwegendereza mu byokola Katikkiro yakoze statement esinga okubeera ey'ekyasa nagyagadde nyera bandi badde bagisalayo ne bagitambuza yagambye social media kyoteekayo bwe kitakkuba leero kikukuba mu maaso it is the best comment kyoteekayo leero bwe kitakkuba leero kikukuba mu maaso ate bize bituukira ebimu nga tubiraba yes gwe vuma abantu leero oliba osaba emirimu mu maaso eyo nga bakugirayo akatambi ntuwaayi wano wakola bwoti wali ovuma ki ogamba nti banaye nali ntamidde kati oyagala kwogerera kampani yaffe wali ovuma so kiri very simple eyo yabadde statement yakyasa ntandise kugamba nti family kye yakoze bataata ba Junior okugenda ewa Katikkiro kyabadde kituufu ku lwabwe naye amazima ne Katikkiro akimanyi ow'ekitiibwa n'Obuganda bukimanyi nti Mirundi teyeetonzeeko Mirundi yafa tetusobola kumwogeza tetusobola kumwogerera kakati tugenda ku step number 2 kati omwana okuvaayo yabadde takola comment mpozi nga totegera butegezi nti oli mwana muto omanyi bw'oba oyogera nange olina ebigambo by'oleeta ogamba nti omwana ekitegeeza ffenna tukkiriza nti abakulu bakulembedde omwana yava emabega Junior okuvaayo yavuddeyo kulwanirira kitaawe ne byalowooza nti kitaawe byabyogera tatamidde nga mulamu naye mutuufu kubanga singa byali bikyamu nga Mirundi tabikkiririzaamu yandibadde abimenyawo nga tannafa akaseera kaliwo ak'okwenenya ne tugaana bayibuli eyogera bweti mumubuulize nti nkukowodde gwe omuvubuka ng'okyalina amaanyi oli muvubu nkuyise mpanisa omukono ondabe naye oganye naye nkulinze mu kaseera k'obukadde lw'olinnoonya nga nange sikyalabika nga tukyasobola kuwanika mukono nze nkulabe kakati olwo akaseera we katuuka Katonda akuzingidde mu kagaali k'abalema ng'omulema nga yakuliisa awo mu kaseera ako tukusuubira weetonde kyova olaba yadde ayogera ebigambo byonna Junior nga mutuufu bambi taata wange ne bwe yali ku kitanda teyaŋŋambako nti genda eno weetondere ono weetondere oli weetondere oli kati oyo naye mutuufu mu ngeri ye yabadde alwanirira kitaawe ne byayogera wabula ne bali abagenze ewaawo ekitiibwa Katikkiro batuufu kubanga bo kye bataagala kugatta mugenzi kubo olembalabira mu kifaananyi kyekimu nti
omugenzi mirundi byayogera nabo beboogera baweereza bawukanya embala byambalo gwoyambadde this is what odigi oyambadde odigi nange nyambadde kyenyambadde tekitegeeza nti gwatategeera ntize ntegeera ennyo zino zembalazo bwoti bokkiriza nange bwe nti bwenzikiriza so buli muntu waddemba okubeera n'enzikiriza ye kavuna abeera nga tatuyobedde mulala obanga talinyiridde mulala naye kukyakkiririza ffe abasoma social work tugamba nti dignity and worth and respect ebisatu ebyo bw'olema okubitoololera omulala tomulimba nti omwagala omukwano ogutaliko kitiibwa teguba mukwano kubanga ekikulembera omukwano kitiibwa gw'oyagala omussaamu ekitiibwa ofukamira si kuba nti nno akutiisa nnyo n'olwokuba nti omuwa ekitiibwa omwetondera si kuba nti nno tosobezza nti yatuukiridde naye oyagala okukuuma entegeragana yammwe nti wakati mu mukwano mubeeramu obutategeeragana kati ngenze ku nsonga endala olwavudde mu bigambo byabwe ebiteetagana kudisikassingako nnyo kubanga buli muntu yabadde mutuufu problemu yavudde nti bonna tebeetegedde omulenzi yayogedde nga mwana muto abazadde bakoze ekyobuntu obukulu kubanga biri ebintu bibiri mu nsi eno humanity ne maturity obuntu n'ogamba nti naye katukole ekyobuntu ekyobuza tugende mu maaso ga Katikkiro twetonde ffe ngaffe ekyo kyabadde kya buntu kati ate n'obukulu kisajja kikulu n'ogamba nti katukole ekyobukulu ekyobuzira tugende mu maaso gaba oba batwagala oba tebatwagala oba banakkiriza oba tebakkirize katugende mu maaso kyabadde kya buvunaanyizibwa kati wulira omwana ye kyakoze era naye akoze kya bwana ye najja n'akulaga nti naye arabishinga okusinziira ku ntegeera ye ng'omwana kati ki ekiddakaawo kati ebiseera ebisinga after effects ge magezi bino ebikoleddwa Katikkiro nga bwe yakugambye nti gweyogera byonna byoyogera mu maaso wali enkonge yewe enensi eri very automatic osobeza wano osasulira wali kati mu maaso abafamire ne bayita omutabani bamutuuze ng'omwana bamubuulire simanyi babadde bamuyise kumubuulira simanyi babadde bamuyise kumuwabula oba kumugoba mu kika I don't know naye bwe weetegereza ebyabaddewo byonna kkiriza obagaana tukkirize omwana bwajja bwaddayo anti wambuuzizza nti bamugobye mu kika oba mu miitingi ya famire era yerija omwana bwajja mu kika bwaddayo simanyi bwe kitegedde kye ŋŋambye sinawa kategeeraako omwana bwajja bwaddayo omwana ajja atya ku nsi omuzadde taata n'omuzadde maama basinkana gy'otaba gwe brother wa taata naawe gy'otaba sister waani wa maama ne basisinkana ne beeyogerera ebigambo bye baagala emyoyo ne gikwatagana ne bazaala omwana n'ayingirawo mu nsi ogwo nno mwoyo kyobulaba Maddox yagamba nti osaasiranga emyoyo emito kitegeeza nti ffe tuli myoyo twambadde kayumba ka mubiri naye mu nsi munda mulimu emyoyo egituddemu ate giyina amaanyi ageekolera byonna kakati emyoyo egyo bwe gimala okutuula ku nsi kuno girina najjo kye jajja okukola mujja kudda ku mwana mumulemere ku mwana ajja kuvuma abantu paka kufa nga kye kyamuleeta ku nsi gwolina kye wajja okukola obuweereza bwo tulina emirimu ena mu nsi obuweereza obutume byawukana kansokere ku buweereza obuweereza gwe mulimu gw'okola nga tosaba yadde n'ennusu ebbiri naye ng'owulira emirembe ndi muyimbi nga tosaba na ssente ndi musawo muganda ng'eddagala oligabira bwereere kakati waliwo kye bayita obutume nga tumaze obuweereza waliwo obutume nti otumiddwa okukola ki waliwo abakutuma bazaddewo bakutuma omuzadde n'akusendera kusomera agamba njagala osoma obusawo nga si kyekikulimu naye n'akutuma ye kyalowooza nti kyamulema gogenda okimukolere abo nabo babaayo mu nsi muno kyobulaba omuntu omulala ne bagamba nti we baamuguze atuvume obwo butume kati waliwo ate omulimu gw'okola nga gw'osomeredde nga wasoma mawulire n'ogakola kati waliwo ate omulimu gw'okola nga gw'oyagala nga wasoma kirala naye n'okola kyoyagala Dr. Hildaman yasoma busawo n'adda mu kyayagala okuyimba weebale nnyo kati ate obuweereza ayinza okugamba nti ebyobufuzi buweereza nti kati ndi mu buweereza kati ate mu byonna ekibigatta byonna ekisinga okubitta byonna kwe kwagala okukola omulimu ogukugaggawaza era ebiseera ebisinga ekitomeza abantu kwerabira mirimu ena ne banoonya emirimu egibagaggawaza kubanga mu kugaggawala waliwo obukyafu bungi waliwo okuvuma waliwo okukosa abantu waliwo okulumya abantu waliwo okuvvoola abantu obugagga buliko mpozi nga obugagga busikire oba bwa famire oba bwa ŋŋembe oba bwa bugumiikiriza kubanga Katonda yamanyi wanakugaggawaliza naye awatali ebyo byenjogeddeko waliwo okukyafuwaza oleka okyafuwaza oyagala obugagga obw'amaanyi oleka olozeroza abantu oleka ovumyevumya abantu famire neekukyawa Katonda n'akutikkira famire neekugaana
nebagamba oyo mumulaba taziika naye nga waliwo ebikugaana okuziika ewammwe ng'oli munnamawulire ne bakukonjera bagamba nti oyo divorce taziika naye ng'okimanyi bulungi ku mulimu gwo bakukkiriza kuziika maamawo taatawo mukyalawo na mwanawo bokka bana yes naye oli n'agamba oyo taziika talabikako munyimbe yagaggawala yagula amayembe kati tegamukkiriza kuziika gye bayita ensi eyo yensi gye tutambuliramu gye tuwangaliramu kakati egyo emirimu ena abantu bagitegeere nti omuntu yajja kukola ki omulenzi ono bw'obanga omulamula ng'omwana sooka otegeere yajja kuvuma abantu yajja kuvuula abantu yajja kukola ki awo ne wenzingirawo ensonga eyo kati ŋŋenda wali awaddako kakati omwana bw'ajja bwaddayo omwana abazadde bamala okumufuna mu nsi muno bamutuma emirimu egy'ena waliwo ogugu bwe yajja okukola waliwo gwe mumutumya agenda afune ku ssomero naye alina kyayagala ate era anoonya obugagga ate era nga bwe nkugambye egyo emirimu ena kati ensobi ejja kubeeraawo n'akatogo kajja kubeeraawo omwana bw'ajja omwana bw'amala okuzaalibwa mu nnono zaffe ng'Abaganda kuba mbuuliza mu nnono omwana bw'azaalibwa bw'ati wabeerawo basenga wabeerawo bakojja kubanga ebyo ebika byonna bitula ne bisabira omwana ono ajje era bw'abanga amaze okutonnya ku nsi emyoyo gimwambala emyoyo gy'ebukojja emirezi n'emyoyo gye gigaggawaza n'emyoyo gy'ekika emikuumi kubanga ekika kikukuuma obukojja ne bukuwa obugagga kyova olaba nti okusasula omukazi ewaabwe munnange tekikola kwejalabya era tokikolanga n'obanga emmeeme eyo yennyise kireke bw'osasulanga omukazi ewaabwe oguze emikisa ly'ejjembe eribeera eko erikola ejjembe kyeki ejjembe kyekintu ekikusabira nti yonna gy'olaze tolina budde busaba gwe divorce okera ssaawa mwenda okufuluma enjuuyo omukazi yafukamira wansi n'agamba nti divorce agenda afune agaggawale abamukotogera ku mirimu bonna Katonda abamuyiseeko kino kye bagamba nti banaye bwe nali sinafuna mukazi ebintu byange byali tebitambula naye oli nagamba nti naye oli wasa ojja tutolabanga ebintu bitambula oli nagamba nawasizza nafuna omukazi ebintu bitambula kubanga wagula mirembe omukazi jjembe oligulanga lya mirembe lituulaka ekigambo mayembe omuluzungu kita angels era soma Bible Zabuli 9 olunyiro olw'omwenda nti amayembe gonna ag'ababi ganaazikirizibwanga angels amayembe ag'abalungi ganaagulumizibwanga amayembe they are angels kubanga ekigambo malayika kyemuyita bamalayika ba angels kigambo kya Luswayiri fe kyaffe eky'Oluganda ge mayembe we have the evil and the holy era amayembe ga mirundi ebiri amayembe amakuumi amalungi n'amayembe amabi naye ffe olwokuba tetwagala bigambo byaffe era n'oba oyogera ku angels ogamba malayika kigambo kya Luswayiri tokimanyi malayika kigambo kya Luswayiri fe kyaffe yes malayika nakupenda kugamba baleeta Luganda mu nnimi zaabwe kakati ekigambo kya Luswayiri ekyaffe bakiyita amayembe bw'oba obigasawamu emyoyo ba angel kati ge mayembe kati omukazi eka is your angel ye malayika ye kusabira kuba mu maaso ga Katonda ewulirwa mangu yo Katonda agisibye emikono ebeera ondezi na buzaana ye inakolera baana kati abaana bano tebaali nga tofunye kyava afukamira n'akusabira era Bayibuli egamba bweti nti gwe omwami yagala mukazi wo n'amagezi naye ate gwe omukyala gondera musajja weero omusabirenga byo byokka bye watumibwa okukola ku nsi ebisigadde gwe obyetuma kakati nkubuulidde awo byonna nkutemera empangi omwana bwatu bwateekebwa mu nnono yaffe ntambula okutuusa w'oyagala nti omwana yagobeddwa mu kika era omwana alina gobwatya mu kika kakati omwana oyo bwe tumala okumufuna ffe nga ffe emyoyo ne gimwambala ne gimwewangamu kye bayita obuwangwa owangiddwako omutwe owangiddwako emikono owangiddwako eki owangiddwamu empisa oli musajja muganda oli wango jajjawo nalyoka atandika gwe muzzukulu wange divorce gwana erinnya lye Matovu gwe muzzukulu wange Matovu nkuwadde erinnya eryo eno yenju mwova olwo nga bakuleese mu nju era olujja sengaawo maamawo jajjaawo ne bamulerwa mwe bakuyisiza okutuusa mu nju mwova batambulidde mu lunyiriri nga bava mu kibanja kyange kino ekirimu ebingi mutabani wange akuzaala namuwa ekibanja nga mubanja n'omukazi kimubanja omukazi kimubanja omutwalo gw'owomuluka omutwalo gw'omutongole ekyenvujjo ky'omutongole n'omutwalo gwa kabaka ekimubanja n'abaana kubanga ekibanja kikitubanja ekituwa abazadde baffe naye kyamubanja n'omwana kubanga okuzaala kwe kuzuukira kakati olunyiriri olwo luvudde mu kibanja kyange mwena simba emituba ng'emituba egyo kwe kukomagibwa embugo zonna ezambalibwa omuganda tayita bute gwayambadde teguyitira awo kakati wansi w'emituba egyo mwabaddengayo amasiga agabadde gakumirirwako ebingi okufumbirirwa eddagala eribadde ery'omubumbirano maama wo kwanywedde ebirezi byonna kwabinywedde okusobola ate okukola ki okusitula mu lubuto lwe kakati ago amasiga
gatudde ku kasolya kano ke kasolya muova oli muzzukulu wa Nsamba bwati omwana wajja ku Musiseo we wava bino mva mu nju ya gundi ye taatawo mu lunyiriri lwa gundi mu mutuba gwa gundi mu siga lino mu kasolya kali awo nno we negatira ku kabaka wange ngo kuntikira ekitikiro kyabe n'ekifundiko kyabe bwati omwana bwajja mu nsi era bwati bwaddayo era bwati omwana bwaddayo era ne baba afuluma ensi bamwaniriza bwe batyo mitendere egyo paka era omukulu w'ekika kubanga abakulu baffe abebika bafadda tetwabasangawo be bali twanjula maaso ga Katonda waffe kuba buli muntu ayina ekika and by the way kano kankatereeze bulungi abantu bakategeere Buganda kika kyaffe Buganda kika kyaffe omuziro gwo kyozira gwoli wangabi nze ndi wango Buganda kye kika kyaffe siga nti ndi wangabi kye kika kyange engabi muziro gwo muziro ekika kyo Buganda abazungu batusinga nnyo bo tebalina bino bye twegiragira bo bazita nations bika era the tribes bika kati kyemuyita amawanga busungu bwa myoyo in fact intalo za myoyo towoliranga eggwanga bali bagamba towoliranga Buganda towoliranga eggwanga z'entale ze zitaggwa nti kyonkola leero tekikomaawo abaana balirwana olutalo n'abazzukulu watubba watajjajjaffe walibeera wali woolera eggwanga webale nnyo okuba kuyita kuwoolera ggwanga era y'omulimu gwe yagumaliriza era yagenda musanyufu mu maaso g'abalamu zinze mmaze kyekyantuma okukolebwa kwe bayita okuwoolera eggwanga yata omukulu w'ekika yali awoolera ggwanga ekyo bayita eggwanga entale ezo ezitaggweze ez'emyoyo kyovula bw'ozaalibwa bakugamba nnyo towoolera nkusaba towooleranga eggwanga yali Kafeero yali agamba towoleranga Buganda obunyolo ankole abantu tebamanyi bumanya nnono na bigambo bya lulimi Luganda but eggwanga ntalo za myoyo kikakyo ekikakyo ova mu kikakyo gwoli muki nze ndi Muganda kye kikakyo gwoli muki nze ndi Musoga kye kikakyange we are different types different clusters obuganda bwa njawulo tuli Buganda bwa njawulo gwoli Kaganda ki nze ndi Kaganda Kaganda ki nze ndi Muganda wa wano hakati ekyo kye kikakyo kati omuziro gwo oli wangu kubanga kyozira omuziro guva mu kigambo kuzira kale ekika kiva mu ki ekika ekika kiva mu bubondo obw'enjawulo tuli bubondo bwa njawulo lona nti akabondo k'Ebusoga ak'Ebuganda webale nnyo akankole yes kati mwe muva ekika webale nnyo mwe muva ebika eby'enjawulo ebikola eggwanga lino eryaffe Uganda kati emiziro gyaffe bajjajjaffe gye baaziranga nti okera bukezi n'ogamba nti siriddamu kulya kino kubanga kyampisawo kati nkizize okuva n'olwaleero ako nkatereezezza ssebo mukama wange naafu kati bwe kikuyisa bubi gufuuka muziro gwo era bw'otunula ennono zaabyo byonna bajja kukulaga nti lwaki engabi jjajjaawo yagizira lwaki kyafuuka omuziro nti kubanga yakola bweti ne bweti ne bweti lwaki engo kyafuuka omuziro kubanga engo yatta omwana we yamuliira embuzi ye n'agamba nti okuva n'olwaleero gwe mbadde mpita muganda wange kati muzize Baganda by the way kankubuulire tekitegeeza nti nno bonna abayingira mu kika kyabwe bali bamusayi gwe gumu omuntu bwe yaziranga ekintu n'emikwano gye yagisabanga gimwegatteko bamuzirire kyebayita Federe yasookera ddala ezo Federe oli yakeeranga bukeeze ku makya n'agamba leero obutiko mbugaanyi tabampalanirako era yempalanirako Federe yatandika bw'atyo kyobula Abaganda tukkiriza mu Federe ti omuntu yakeeranga ku makya n'agamba wano nze nfugawo olina ekika naawe oli wakati nvuma nawe kati ndi wanvuma Ojede bulungi kulwanira buyinza kuva dda tulwanira obuki nawe osobola okkeera enkya n'otondawo omuziro naye wulira Kabaka yakkirizibwa yekka okusimbira omutuba okufuula omukulu w'ekika era waliwo emiziro mingi kati kanjoge kyemutegeera bye muyita ebika waliwo ebika bingi kati nga wulira ennyonyi nyonyi nakinsige ndiisa nkusu biki byonna nga weeziri ng'ennyonyi ez'enjawulo naye nga tezirina bakulu ab'obusolya kubanga abakulu ab'obusolya abo nga tebasimbirwa mituba kukakasa nti bika oba nti miziro egyetengeredde balinga bateekawo miziro gyabwe bateekawo emiziro gyabwe olinaagamba nze ndi wankusu nze ndi wandiisa nze ndi waki olinaagamba aba bonna nnyonyi mwena muli bazzukulu bakakoto njiwe mbaziira kati kitegeeza nti omuntu emmotoka bwe mukoona ayinza oganze neddira motoka sobola okera banyalo ganza okuba n'oli abaana n'abazzukulu neddira mu motoka akabbiro kulaki kiwedde olwo ng'ofuna abagoberezi bye tulimu olwaleero omuntu n'abateeka mu kkanisa nga olaba David Koresh mu Amerika wako Masaka n'abagamba okuva n'olwaleero tere kuddamu kwekuba perfume tere kuddamu kola kino enzikiriza abantu nakukkiririzaamu
bwe byali bwe biri era bwe biriba emirembe n'emirembe ekikyukamu gwe mulemi tuyisinganya omulembe omukadde n'omuki n'omupya kati waliwo akayisanyo waliwo akaseera kajja tuuka nga ffe guno ogwaffe gwe mukadde kati nkubuulira Alien Skin ye muyimbi gwe mukkiriza olwaleero abamu gwe bakkiriza waliyitawo emyaka 2 mu maaso awo nga kadongo kamwoyo ngera wooterako ennyimba ezo abaana baga biki bino byemukuba nti Alien yali muyimbi kyoyo nti yali w'amaanyi gwe tewamulabako basudde yali w'amaanyi wano nga bw'okuba ekivulu nga tomulina mu gyekyenda oba tolina muyimbi olwaleero bakubuuza basudde kyekiki omwana akugamba naye kikulu jjajja nammwe mwagala nnyo ebintu ebyedda kati ku biseera byabwe zino zibankyawa zijatuuka zivuge kadongo kamu nga kadongo kamu edda mu maaso tyani Gloria Bugi weebale nnyo kati kiringa abantu bebataawula jo na juzi jo yeddi juzi yeddi kati nange juzi lwe luyise jo ge mu maaso awo sijja kgenda wala nnyo omanyi nja kutabula omutwe nga nkutadde mu dizero kerosogamba jo lyabalamu jo lyabulamu anti abalamu bawangalira mu maaso juzi waliyo bangi betwalekayo abalamu bawangalira mu maaso kalino kati sembaji abalituukayo mu maaso tujja bitemata mu maaso tujja jongerayo tukyagenda mu maaso nsabo nyambe bw'olaba njogedde bingi ng'onkomyawo kubanga munange nange siri editor nti Katonda bwampa bwe kyoma nti buli kyoyogedde kiyamba naddala omwana wa kintu kimuyamba kati omwana bw'atyo bw'ajja bw'atyo bw'ayingira ekika era bw'atyo bw'akifuluma bw'atyo bw'agoba mu kika kati njagala otegeera ebigambo bino omwana bw'ayingira bw'atyo ekika era bw'atyo bw'alabirirwa abamulinako obuvunaanyizibwa ekisooka yenju ekitaawe amulere amubuulirire amukuze taata alina buvunaanyizibwa ki ku mwana awo magezi era muwaayiriza nnyo abazadde abakazi nti ye mwana we talina magezi gwe taata gwe kizibu kubanga omwoyo ogumutuddemu gugwo anti omwoyo we gwakwambala n'oyimirira ye mama yafuuka banka kolero asitwa busiruzi mwoyo n'akola kinaagukuwa tagukuddiza bamuziikawo omwana era wa kitaawe bajjajja bino bakola ki ne bamwaniriza era bwe weepankapanka nga ogamba nze kankole amalaalo gange gwe basookako anti buli bagamba oyagala kukola malaalo gago nti kati vaawo nno olina kugenda wali okumpi n'ababo ne bakwaniriza mu nsi ey'emagombe gy'otamanyi era ensi erimu okubula waliwo akatabo bakayita kapijja kaddu bakayita nkyalira walumbe ttanda kasomeeko musome bino ebintu tubijja mu ggulu ttanda wali ekijja kyaffe ettanda wano mu busujju mu busujju ku lw'emitiyana so nkubuulira ebigambo bino kuba Katonda antikkidde bambi nampa okumanya n'okutegeera naye kankikozese nsobole okuyamba abantu abala kati omwana bw'atyo bw'ajja omuzadde taata magezi omuzadde kyatalimanya omwana talikimanya pozi ng'omwana wanjawulo yatumibwa kukola kya n'akyenoonyereza ye nga ye omuzadde kyatamanyi omwana talikimanya kubanga omwana kuva buto gwamugamba nti vuma abantu gwamugamba nti konjera abantu alabira ku ggwe abaganda bagamba kakerenda kava ku lubaya taata maama omulimu gwe eri omwana ndiisa ndabika ya mwana basudde yagamba nti omwana akulidde ku mmere etasaana yeewuunyisa mu ngeri gyakula era kulabira nti omwana abadde alya bukopa oli abadde alya bulungi munoonye akayimba ako kabasudde kakati bwati omwana omuzadde ndabika ya mwana omwana singa afaanana bubi ku ssomero babuuza maama omwana nga talabika bulungi omwana nga tanyirira nga tanaaba babuuza maama alina buvunaanyizibwa ku mubiri omuzadde taata mwoyo ge magezi school fees z'omwana bino bagamba nti abaana abadde abaweerera abaweerera kufuna ki maki era abazadde abagezi nga bamu bendaba omwana tamutwala ku ssomero ye ge magezi ebyo biri Bulaaya omwana akula amanyi balimi nayingira faamu oyo omuzadde yamanyi ekyamuleeta ku nsi era omwana amagezi tagagula tugula magulu wano mu Africa amagezi agalina ye ng'omuzadde omuzadde kyatamanyi omwana talikimanya tweyongere mu maaso oyo muzadde taata yenju tugende ku lujja jjajja nga naye jjajja omulimu gwe ku mwana kumukumakuma n'okumulaga kika bano baganda bo munnange ono mwannyoko tulina kutabagana naye mu nsonga bwezi ono abeera mwannyoko awo n'agenda gagaziriza paka woogenda paka ku wakasolya tolaba wakasolya olina wookoma ggwe nga ggwe mpozi ng'ogwa mu lunyiriri olwo olw'obukulembeze obwo obw'ekikakyo naye olina wookoma era ebiseera ebisinga ffe nga ffe abeene emabbali w'obutikkiro bw'ekika tutera kukoma ku mituba ebiseera ebisinga bwe tukomaawo kati amasiga ebiseera ebisinga gabeera gakwatya butereevu ku bakulu babika kubanga amasiga jjukira be baana bajjajjammwe omukulu w'ekika jjajja ayinza okuba nga wanjawulo ku mukulu w'ekika kati nga wolaba abengeye abenge jjajjaabwe ye bakazi Lwendo naye ate omukulu w'ekika ye mutabani we Kasujja Lulekyesimba so byonna ebyo bikulaga obukulu n'ekika nga bwe kitambula kakati omwana
bwatu bwalambikibwa bwatu bwagobwa mu kika bwatu bwayingira ekika era kyandibadde kyamagezi okukimanya ne wali nga basumika n'okusumikira bwe bitwe bitambula omwana bw'afa asumika oba mwambaza olubugo jjajjaawe ekitegeeza nti kiva ku nju ekigenda ku lujja ekigenda ku lunyiriri ekigenda paka waggulu kati bw'oba ogoba omwana mu kika olina tutambulira mu mitendera egyo gyonna paka bwafuluma ekika bannanga omwana teri alina buyinza bumujja mu kika kino ekyakoleddwa olunaku lw'eggulu kutamala ejjuni tekyabadde kumugoba mu kika gabadde mawulire tuli mu mulembe oguleeta kamera n'ogamba nti mukwate kye tugenda okukola kyekino kubanga bwe yali ajja tewaliwo kamera era atikkirwa byonna bye yatikkirwa tewaliwo kamera kati mbuuza ekibuuzo singa omwana oyo enkyakeera n'afuuka w'amaanyi banamwetondera obeera bamugobedde ddala agende oba gaggawale oba afuga ensene agifuge netakyali wakika ebamufumudde kyo kyekituufu nga ne yusufu bwe bamugoba ewaabwe naye baali balomba nga banoonya emmere bagenda misiri ne bamwegayirira ate munaye tusonyiwe muna ebiri byali bigambo so nze ndowooza ate baseereddemu katono nnyo nti ng'abazadde bandibadde bajjukira nti oli mwana oba atudde bubi oba atudde atya azaala ekibi akiwongerera ng'ebigambo bya Katikkiro bwe byabadde nti bakoze obuvunaanyizibwa kati kankubuulire batandika butandisi okusasulira ebibi byabwe eki bwe bibanga kitaabwe bye yakola byali bibi batandika butandisi okubisasulira mirundi yali mulamu baalina amaanyi gonna agakola bye bakola kati batandika butandisi okulaba effects nakugambe nga tutandika nti situnuulya biriwo kati wali mu maaso nga Katikkiro bwe yagambye ow'ekitiibwa nti bino byonna byokola olwaleero akatambi kabaawo mu maaso kati bino byonna bibali mu kwekangabiriza balina okuguma babuulire mutabani waabwe ate bakkirize nti bazaala mulalu oyo ye waabwe abaganda balina olugero lugamba lumonde abaana be abasiba ku miguwa azaala omulalu yamumanya abaganda balina engero teri kipya teweerimba waliwo ekipya olwaleero ogoba mu kiko okukola biki tewali omuntu yekka wano abantu abalina amafuta agajja abantu mu nnono zaabwe kabaka anti kabaka yekka yasobola okutowa fatwa ku bire ebintu bibiri okufa okwokwetuga ne kabaka bebokka wano abakkirizibwa wano okutemulako omuntu obulombolombo bwe n'ennono kubanga kabaka singa akutuma olutabalo katugeze n'omujemera n'omutenguwa bwalagira ottibwe tosikirwa ogenda n'ebibyo olwoba ofuuse ekyonziira kabaka waddembe okugamba nti gw'ogamba nti oli wa kika kino tukikugjeemu alina obuyinza bwonna kabaka yaweebwa amaanyi wano ku nsi ag'obulamu n'okufa wano ku nsi kabaka yalina amaanyi ago asobola okutta ate asobola okusaasira kabaka kyobalaba nti wano waliwo Ssekabaka yaliyoba kiwe oba yali Kalema yatta abalangira bonna ayagala kwekumira ku Namulondo naye ne mwana bamujjako yaliyoba Rashidi Kiweewa oba yali Kalema ndoza yali Rashidi oba ababiri aba balwana mu biseera bya Mwanga nga ajjiddwako awo naye omu yatta baganda be bonna naye abaganda tebamukyawa wano kabaka Mwanga abulina alina amaanyi ago kabaka Mwanga yatta abaganda wano bangi nga nabamu baali basiige mu lubiri n'abatta wano Namugongo naye baganda tebamukyawa ye kabaka waabwe so naye ate banyiigira Saapolo Kaggwa bwe yajjaawo ku lubiri awo Emmengo n'agamba nti okuva n'olwaleero yajja n'abalaga Dawudi Chwa nga mwana muto wa mwaka gumu n'agamba nti gwe Dawudi nkutikkira yamutikkira obwakabaka naye nga kabaka mulamu ekyo bakiyita kiraba balamu kabaka batikira kabaka omulala ng'oli gyali yali gyali naye abazungu be bamukoza Saapolo Kaggwa so ensobi zibaddewo nnyingi nga ffe tukkirize ensobi ezo zibikkibwako ne tumanya nti kino kyaffe kya munju akaffe kye ebyo bibaawo tukyagenda mu maaso kaakati nga tumaliriza nga tuwumbawumba kuba okusoma kuno tukyakwongerayo tukyakulaza omwana bw'ajja mu kika bw'akivaamu so osobola nawe okumanya bakoze mukolo gwa kugoba mwana mu kika oba baatuusizza mukolo byanjawulo okukola omukolo otambula mutendera ku mutendera toyisa empisa kitegeera toyisiza wano empisa obuwangwa bwewawangibwa omwana yawangibwa wa kika ekyo omwana wa Nkima tasobola kuwangululwa mpozi nga Katonda yamwanguludde nti ekika kyaffe Buganda nti babadde bagezaako kumugoba mu muziro gw'Enkima naye tekisoboka balina sooka muwangulula aveeko amannya nga n'omukulu w'ekika mwali kuba omukulu w'ekika yalina obuvunaanyizibwa okugaba amannya ago gatambula kuva eri kukkirira paka wansi eno ku nju kitegeeza nti Tamale Junior akyali wa Nkima
akyali wankima tebana kutukiriza bulombolombo akyali wankima balina okukola emikolo gyonna mu butuufu bwajo so si kutuusa mukolo nti bataddewo kamera ate by the way bejjeko obusungu omwana talina nsobi omwana ye byalaba byakola tamanyina wa gye bimukoseza ye alaba gwe mulembe alwanira mulembe ne kitaawe yatuuka okufa nga naye agezaako kuva mulembe mukadde yeeteeke wanaaliira kubanga kati ensi ya leero olira mu kamera bw'oba tosobola kwogerera eri ne bakuwulira jangu mu kamera oyogere ensi ekulabe yanoonya wanaaliira ng'agobeddwa ali depressed ngera omwana bw'ayogera mu katambi ng'ali depressed n'anoonya obutambi yeweebuule yejeeguule afune ekyokulya mwali luddawa ng'anoonya ekyokulya nga yeeweebuula ng'ali ku kamera akaaba ono n'avuma buli kintu n'akozesebwa okuvoola kabaka okuvoola talina gwe yali anyiigidde yali yerwanako ng'anoonya kyakulya tamala emirundi yali anoonya kyakulya musajja wattu yali anoonya kyakulya byonna byayogera mwalimu amazima n'okukonjera nga Katikkiro bwe yagambye ow'ekitiibwa yakonjera nnyo amanya nga yatula matuufu nti amanya g'omukyalo oyo gayogera omugenzi mukama mmwe ekimuli ky'emirimu sagala mwogerako naye ng'akonjerera wamu mu mazima kubanga byonna byayogera bikyamu bandibadde bamusiba dda oba oliyo nga yafiira luzira yes yayogeranga ebituufu naye ng'abigattako obulimba bungi amanyi ekituufu n'ekyamazima byanjawulo ekituufu kikuyisawo mu kkooti naye amazima tegasobola kuyisawo mu kkooti so byonna ebyo bibaddewo tukkirize tugaane era n'omwana naye anoonya kyakulya wabula bamukumekume bamubuulire ti mu maaso eri gy'alaga bino byonna byateze zigenda fuuka nkonge zataabuuke mu maaso kyokka kye balina okukola eri omwana oyo bamukumekume bamubuddeebudde bamubuulirire bamwagale mu bubi bwe bamwagale mu bubi bwe gwe abazadde bajjajja basenga taamala emirundi juniya mutabani wammwe mwagale omwana wammwe oba mubi oba mulungi oyo ye mwana wammwe mulina omulimu gw'amaanyi okubuulirira omwana bino byemukola byonna bunafu okumugoba mu kika simanye okumugoba mu famire byonna kiraga bunafu ate kigenda kulaga nti mumwinako obujja kubanga munnanga ashayininze okusinga abamu baganda be waliwo abajja okumulwanira nga bafamire baveeyo bagambe mugoba mutya muganda waffe bwe kinajja munaakola mutya famire mugenda giyuzaamu mugenda gitemaatemamu nze kyensaba mwagale mutabani wammwe era kambabuulire omwana oyo kekano ke kaseera ke yeetaaga okubeerwa kubanga bambi ali mu kusoberwa abadde alira mu linnya lya kitaawe yagenda kati naye alowooza kasigale ng'aliiraawo omwana oyo yeetaaga kubudaabuda singa mubadde mulina ssente mwana mututena bweru n'ava wano mu mawulire agenda akola ebirala oba si ki mumusabire omulimu wa president abeeko n'amateeka gamukomako kubanga bw'anaayingira public service waggulu mu buweereza obwaddala bwabeerawo ebimukomobwako toyogera kino toyogera kiri naye kati waali ajja kwogera buli kimu kubanga alaba kamera ze zikola ekyokulya olwaleero weewaawo olunaku olwaleero tubadde n'omulungamya omukulu Kalondo Ssembajja Alfred ensonga muzuulidde bulungi nnyo naye mu kwongera okulungamizibwa mu nsonga naddala ezikwata ku nnono tujja kuba tumukumyawo wano ku Celebrity Truck tube nga tunyumyamu teekeddwa okudda akadde amazima gali nti mbadde siteekeddwa kusalira awo naye akadde nina amawulire agesaawa 7 nkyogedde kuba ge mazima sirimba naye nja kwongerayo paati bwana abakyagadde bwana batebagadde tujja kudda wano mu paati endala of course nsobola okuba nga neeyogeza wano naye nga waliwo abanyiize waliwo abanyiigira ne luli naye nga binayogera byali bituufu and at the end of the day people are happy with what I speak so oyo yenze oli waddemba okunjagala oba okugaana basiibula mwebale kutulaba wewa tuyinza tweyanzege okutuusa olunaku olulala tujja kuba tukwatagana ne Alfred tuyimyemu ku nsonga naddala zikwatagana ku nnono mbeere bulungi mweraba